mu NUP ba MP bonna abajjayo okubaza bamaliriza bagudde mu kawunyemu bonna abajja okubaza era bonna balina endowooza y'akagabo mbu wano oba oli mu kubaza tolina kubaza ebyobufuzi kubaza so si kubala abaagala okubala ennyo mugende mukole mu banka ffe tubaza bubaza bonna bamaliriza bagudde mu kawunyemu bw'otunuulira akamifukano ke tuliko lwaki njogera kagabo ne mulyako nnyo nti kubanga y'omu kwabadde abajjonkeza abakulu uyo mupero yu ate yatandika mangu okitegeera kyova olaba kati ekyo kyeyafunyemu nofuna obululu bubiri busatu kyamugwanidde naye nga yafunye bubiri nawulidde agamba sigenda kujja kutaataaganya kakati kagabo okimanyi ne famire teyamulonze kubanga mu constituency alina okubanga alinamu maama alinamu taata alinamu baganda be alinamu amuyita kojja alinamu amuyita ani n'afuna bubiri baba tebamu ne famire ye yamwetamwa okiwulira kakati wova kagabo n'ogenda ku Jimmy Lwanga beba abantu abadde basaanira ddala si ewenjeru bayangwawo ne bayigiremu ne batandika okwogera ebintu ebitasaana n'obatunira n'ogaana ibana abasajja bali ku ki oyo naye kyamugwanidde waliwo omusajja wayita Simon Muyanga Lutaayi oyo yalokoka weeks nga 3 nga tugenda mu kalulu n'ayogera ebigambo kyekisanyiza okunewuunyisa abaliyo bakaaba ate bwe tulabanga balinga abalimu ensa abataliyo abagendayo bo basubira kuba baana baabobwe wakayingira obusiraamu oyakwimira na mimbali weyakabuyingira ku layini y'abamanyi kweyagala okuyimirira bakola kaluswa ayagala nakwaziina omusajja akaabye nnyo oyo omusajja oyo waki yayita ssa buli amonge yamuwagidde yagudde ekigongo gyeko magogo mu Busoga nabadde ntunuulira constituency zaabwe z'enjawulo nga buli yabadde ttiimu mulamu ku ttaka ku ttaka Abasoga for the first time balaze solida ne bayogeza eddoboozi eryawamu nti ono ye waffe omanyi ngenda kubulya zanero waliwo abantu engeri gye bazimba kye tuyita pride pride eyo weba ezimbibwa wadde ne Kadaga aluddeyo kuba yagendayo 89 okuva olwo abakiikirira ne pride eyo weba ezimbibwa olumu abantu bagijja ku birala byonna bye tulaba ne batandika okuyimiragana naye kati ono waavaawo ddala naye okuvaawo tebaali badde kyamaanyi kyobola mbagamba tuzimbe bulungi naye kati olaba amujjabo ne gwe baleeta ate gwe baleeta mu binnyo okusinga ne gwakola ki ne gwe bajjawo kuba nalabye abantu abavuma Kadaga ng'abantu abagamba Kadaga aveewo ate si Basoga eyo nayo nsonga nkulu wabula nga Abasoga bennyini owulira eddoboozi lyabwe balisitula omulundi gutya nze nabadde mpulira abaana abatera waliwo abaana awo be nali ntera okulaba nga waliwo Saala waliwo gwe bayita Emma ani naye ku mulundi guno badde basitula eddoboozi lyabwe nga njagala nnyo okuwulira abantu bano abavuma NUP kati nembalaba nga batuuse ku bintu byendaba nti biringa ebibakwatako ndaba amagezi gabwe ngenda okulaba bulijjo beesooza bwesirwaza tegeeza amagezi bagalina naye kiba tekibakwatako nnyo basalawo ne beesirwaliza ddala of course nze nyina omwana gwenda bennaku zinakola vidiyo za Busoga ennyo bamuyita Emma naye omwana oyo yawomula Kyagulanyi okumala ebbanga naye bwe kyatuuse ku mmotoka nga bakyabazinga bazipaledinze of course sina ku mmotoka zokka akyukidde mabega awo nga ku mwanya awo n'atandika okukola vidiyo ez'amagezi agatagambika era omutunulira ng'olaba reasoninga bulungi nawe kati yoni yali yasirwala ki
bw'oba tunuulidde engeri obubiina buno engeri gye bukolamu bw'oba n'omuntu abusindika saagala obutwali lightly omuntu ono abusindika kukola ki teeka script ku kintu kino okitunuulye bulungi Besigye we yaliwo yalina amaanyi erukungiri eyo n'ekabaale ng'era Western naye agifunzizzaako ne mu mbalamu nnyini etamala gawangulwa obubi abantu bwe bakola obubiina obumuwangula obumuvuganya baali bavaawa oba bajjanga kuba pulezidenti baali bavanga mu West eyo nga amatulaba twalina mukyapa ka Ruhanga twalina Mbamuje Kasoma twalina mukoddomi wa Museveni yennyini ono twalinamu ne genero omu Biraalo genero Biraalo baali yafa genero Biraalo twalinamu ne mukoddomi wa Museveni Tumukunde ntandeso gatta twalinamu ne gundi yennyini Mugisha Muntu nayawulako ka anti ambe mutulera bulungi mu kamera kati ate kati ensonga eyo wamma atogiresi Besigye we yali ow'amaanyi obubiina obwali bukolebwa era abaali bategeera ebyobufuzi okukola ebibiina baavanga mu West kati Bobi Wine w'amaanyi kati abategeera ebyobufuzi n'obubiina obukolebwa bava mu Buganda nga ntuddewo okagatta ekyo wawalinambe kakati baddira bakozesa enkola eno era njagala ogitegeere bulungi bakozesa enkola ow'amaanyi aliwa mu region ye ne basimbulayo region ye aliwa era ow'amaanyi bw'abaawo ne batandika okuleetaleetawo abantu gwolaba mu Western mu Northern wakyavaayo abantu kati njagala ojjukira luli Northern ng'ekyalina UPC ng'ekyali y'amaanyimu be baali baleeta bawagula enkola eyo ezeetambula nga yeetooloola eggwanga ekitegeeza ko oba tokitaddeeko mulamwa na birowoozo tosobola kukitegeera tegeeza ababeera kuyita what's wrong with Baganda beerabidde nti luli Besigye we yali owakabi mu West era nabo baaleetanga abawestana script eba script kati amaaso gakyuka Bobi Wine amaanyi agayinawa mu Buganda kakati stadi takyatuma olumu kati yesitukira kyovala atudya ne tugamba nti kati leeta bansereko leeta bampuuga teekawo bamunyagwa bonna babateekawo baawano teekawo basitesi amayanja teekako babeedi bwanika bagatteko baani bamabikke baani okiwulira kakati baddire nti senga bawagulako kyonna kye bawagula yo omulabe kiba kimukolera olw'ensonga akalu kawangalwa ku 1% 50 plus tuweza 50 plus buli eyongerako ebeera ya mugaso otegedde plus buli eyongerako ebeera ya mugaso kuba tuga nti plus 50 tumala ogiweza tuga plus buli kati wano waje bakututteko omugaso gw'abampuuga mogolako wano gwe gimogoleko era omulimu gwabwe kunyonnyola abantu bamuno si kuwangula kuba naye abaleesa akimanyi banafu naye ekimutesaamu ssente n'afandinga era mpulya abantu temutwala stesial temuwabudde agenda afuna 0%. olaba Katumba yali tamanyiddwa teyafuna 00. Abantu abasinze okuswala mu kino ekintu omukulembeze we nono yene yalabiseko kololo nga bakupaledinze ku line wafananye ng'omukopi ate ne bakupaledinga ku line ni mu kitali kitundu kye nze nawunya abakulembeze be nono babalamula batya ebitundu bye batwala bazimba buziga bali kololo gye basiiba nsiba mbala bakulodi wakero kati toyinza kuddira mu kopi opaledinge kabaka bakiwulira ekyo kiba kikola ekisembayo kuba ekyokulengeza so kabaka ekyo yatutaasizza omukopi opaledinge kabaka ate mu bwakabaka bwe
Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bikyupuli bya ddagala erigenda okukulaza n'okugyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaaya okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo z'olaba ku sikulini yo. Oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road awamu ne branches zaffe okwetoloola eggwanga tukubire ku nnamba noti 752 6 noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2 Biva Organic emmere eddagala. Focus 360 the final channel kwoli of course every Monday tubeera mu Eye on the Press ne namba emu nga tutunula ku nsonga ezikoza amawulire tuzikubamu analysis ziggwa zityo bazitandika zitya ebyo namba emu mwesiga abeera ajja kubeera nga bikukolera analysis bulungi nnyo abitemeteme nawe osobola obitegeera oli waddembe obitegeera nga ye oba nga ffe oba okubiwakanya ng'oteeka endowooza yo mu comment section ya kiba kyetaagisa nnyo of course nga bulijjo tutambula ne Sorange Women Syrup. Sorange ono yajja okuyamba bannyinaffe bamaama nga okyagenda mu menstrual period obulumi obwo tebayita cramps onywa bunywi kano ka Sorange kano kunywa cramps oba ozigobye ate yajja mu package ey'omulembe nti kati ateekako ne pad mweziri zirimu 4 so wogenda ku pharmacy yonna genda osabe Sorange obenga osobola okumukozesa ogoba obulumi during your menstrual cycle bamu nnaku zo ezo eza bleeding obenga ogoba obulumi obwo ate gwe omuzadde omwami so ogulira mukyalawo oba muwalawo package ebeera nnungi nnyo omwana ngadda ku ssomero gula packet nga 4 ku 3 omanye nti no kati because it is monthly it is biological tekiriko way about it. Sorange Women Syrup gwe mukyala ayagala ogoba obulumi mu cramps ezo awulirwa obubi kuba weesiga Muna Herbal Mouthwash gwe munaffe ali eyo katugambe olina ekizibu mukamwa ebizibu by'omukamwa bingi bitya amanyo gaguba akamwa kavaamu ekiswa ekibi olulimi luwunya ganyenyera olya ebintu n'owuliranga erinnya erisemu amasanyalaze kozesa nana Herbal si nana kozesa Muna kozesa Muna amanya gali close kozesa Muna Herbal Mouthwash ajja kuyambako nana naenda mulanga nnyo nana ayinza oba gyali naye baleesa akapya kebayita Muna kati tuli ku Muna gwe tugenda okubaga tutambula naye Muna oyo beera ng'osobola okumufuna buli kintu kijjamu ne upgrade ne technology enkyukakyuka so Muna Herbal Mouthwash gwoba okozesa gwalina obuzibu bwonna buno bireeta omusaayi amannyo gaguba ekiswa ekibi mu kamwa olulimi amannyo biki Muna Herbal Mouthwash ajja kuyambira ddala obenga osobola okubeera nga otereera bulungi nnyo ate Haji Yasin Kiza musomi wa ddwa gwalina ebizibu ebyenjawulo sobola omukubirako
nobeera ng'omubuulira nti bannaye kino kyekintawaanya ensonga ezo ziri spiritual azimalanga bangi bagenzeeyo era n'abakolako bulungi. Biva Organic yajjanjabisa ddagala lya butonde ogenda wali ku Hamu Mukasa Road oba osobola okulaba Dr. Senjobe oyo ku Biva Organic nabeera ng'akujjanjaba ng'akozesa eddagala ly'obutonde yeeka alina eddwaliro erijjanjabisa eddagala ly'obutonde kuba ye ensonga yeeri emmere ddagala. Hair Trends Saloon esangibwa Kajansi ku kidde ebweyaawo eyo no bwogituukako n'ogamba nawulidde ku Zanero ku the final channel nga balanga bajja kuwaayo ka discount bakusalyayo ka percentage akatintini bagamba nti asasula zino zireke. Hair Trends Saloon ku kidde ebweya Kajansi ku kidde ebweya ojagiraba weeri ebipande binene nnyo Hair Trends ojagiraba. Bosi wanga amini nkutumiddeko nnyo yonna gy'osinziira era kansubira oli bulungi nsaba Katonda akuwa ekisinga obulungi. Bosi amini mpozi kalule ebibala era ndani awo nkutumiddeko nnyo ne mwala wange Rashida nkutumiddeko nnyo era ndani awo ne Kalama bandabire nnyo nnyini ne brother wange ne bamami bange mwenna abantu abatulaba ab'omu Europe ab'omu America Canada abantu waliwo yagamba Zanero mutumira nnyo UK ne America banaye ffe tuli eno Scotland tubalaba nnyo naye ndowooza tawulira kigambo Europe ne Bahrain ntumira Europe at large Europe yonna mbatumira kuba wonna waliwo banywanyi bange era omuntu wooleza gamba ntumidde Africa naye wayogera Uganda era owulira essanyu abantu b'e Scotland mbatumiddeko nnyo na Australia abantu wa Australia gye bali banywanyi baffeeyo mbatumiddeko nnyo ntumidde ku bantu be Dubai abantu be Saudi Arabia abantu ba Abu Dhabi abantu ba Jordan Oman Qatar batumiddeko nnyo waliwo awo omusajja mukwano gwaffe bamuyita Serunjoji we Qatar nyalo nange Sekanjako akoleeyo mu Qatar Airways Sekanjako neetaagayo olugendo olulala yanteeke muku olugendo mutumiddeko nnyo kale no bannange buli omu gy'osinziira okutulaba bambi mbatumiddeko abantu mwenna mmanyi bangi bonna mbatumiddeko nnyo nabuuma oli otya muganda wange yali yafiira taata be bambi okuziika kwaggwa naye kansubire Allah yakukakkanyamuko ku mutima nabuuma nkutumiddeko nnyo. Okay, Eye on the Press y'ensonga gye tulimu olunaku olwaleero buli mande tukeera n'ennamba emu tusobola okubeera nga tubatemera ebibadde mu mawulire okusinziira nga tugalabye. Tubadde mu kamyufu akayero ak'NRM akamyufu ako akalese nga kasudde abantu abayitirivu ate era ne kaleetawo n'enjogera empya. Enjogera empya ebusoga eyo babadde ku ttiimu mulamu ne ttiimu maama. Ttiimu maama kye yakoze ttiimu mulamu nkoko baana. Mu ttiimu mulamu eyo omusajja Muyanga Lutaaya mwe yali agendedde Muyanga Lutaaya omujjukira we yakabira emmotoka kutamala emirundi baakazizza yagamba ye talabanga birungi birimu NRM kati agamba talabanga bobbi buli eyo naye yeetaaga okusoma buyige bulungi so oyo ali eyo Kagabo y'obululu bubiri bwokka mu constituency ennamba yafunye nona bungi yafunye bungi Bozo gatako n'akakene bwera busatu yadata sana kufuna waddakamu Kagabo ono azaafuna ebizibu kuba twalabako nga bamugoba ne ku kurale ezimu ez'emubende neye waabwe kwegamba ali very unpopular naye yagambye mutagenda kwonoona kalulu tagenda kujja ku independent yakkiriza so tugenda kutunula waawo mu kamyufu abadde agenda kwonoona kaliwa agenda kugatta oba obubiri abogatte ku NRM yawangudde yamwongereko ate lisa ababiri awo Sekikubo ebya Sekikubo naye tebyabadde birungi akalulu kamuyisizza bubi nnyo ne bagamba nti olw'emiyaga eyo enkoni yafuuse enkoni enkoni yavuze mwabaddemu amasasi okufa okukola ki so abantu b'emiyaga maybe after 20 years basobola okufuna omuntu omulala General Rashande ye yazze we tutunulako NBS TV buli eyavuddeyo kukaaba zambaali kitegeeza ki kuba waliwo ono ye Charles Mwangusha Miranga
bagaya Akiki Victoria kukaaba onani Esther Mirembe Women MP Simon Muyanga Lotaya so abavudde ku NBS nga bali mu yero bo teri yafunye card akakundi ako bujjo tukabagamba abantu bawakana nti KNBS ako kaliko ekizibu anyway so tugenda kuba tutunula waawo Moses ali yabayisiza bubi nnyo boss make o team onaye yali agobye Bobi Wine engulu eyo naye akalulu kamuyisiza bubi nnyo ono nno yali na muyimbi naye akalulu kamuyisiza bubi tugenda kuba tutunulawo mawulire amalala abakulembeze b'ennono obwakabaka obw'enjawulo babayita ne basimba layini awo babawe emmotoka bbiri oba Buganda yabigaana Buganda kabaka noza yagamba banna nze sijja kusobola naye bakabaka bonna abalala ab'ebitundu ebirala bo basimba layini bulungi nnyo era ne babeera nga basobola okwefunira emmotoka ezo wadde abantu tebakifuna mutima mulungi nga bagamba kigendererwa kyekiri mu kuweebuula abakulembeze b'ennono emmotoka zemuwa abayimbi zemuwa abadvisor zemuwa abannaddiini muzibatwalira ku kyaki waki ate abakulembeze b'ennono bo mubalengeza okutuuka ku level ey'okusimba layini babakwasa emmotoka tugenda kuba tutunulawo awo nsonga ki endala namba emu size ezo zetusoose ndowooza tusookere ku ezo tujja kugira tutambula nga bwe tutambula mpola mpola katutandikire mugati gwa bata kati lusaniya abasajja bakombye olusaniya ayagala principal ayogereko ku nsonga ze ye yagambye alinga America ze nuclear zirina era senga Bobi Wine amunyega ekigambo ayagala ave president ayogere ku bali bemmere ogenda kuba tutunduzawo katandikire mu kamyufu akamyufu kagavo oli Jime Rwanga owenjeru abanupu bonna bagudde ne bana abagudde abantu abana batuwuliriza bannange buli omu gyosinziira mwebale nnyo okulaba the final channel naye n'abalonzi ba NRM mwana wattu olumu baddamu ku magezi waliwo ebintu bibalaba nga olumu tebisaanidde mpozi ntuusa okwenyamira kwange eri Kagabo yesawo kitegeere nti mwebuukiza nnyo abantu abatabaagala naye olw'okuba balina kye babalabamu kye musitudde ne mulowooza mbu babaagala bwe bamala okikusuuza wootegeera nti tebakwagala wadde just omanyi bino ebintu bibiri okubeera mukwano gw'omuntu gw'osobola okitwala nti mukwano gwo naye ye asobola okitwala nti oli mukwano gwe njagala noonya ka vidiyo ka Kagabo nsooke nkakubiremu kkooba kaka MK kati yabaza kati awo yabaza oba yayawula andi alichenjagala olunyonyole kakati ngenda kukubulya ekintu kimu mwami Kagabo oyo yabaza namulaba nga ajjonkera NUP nga ajjonkera president nga ajjonkera naffe ffennyini abawagira enkyukakyuka aba NRM bennyini ne bamugoba katuuti emubende okitegeera era nagamba ekirwadde ekiruma Uganda bakita NUP wamulaba namulaba kati olwaleero yagenze bulungi mu yero ye n'agenda mu kamyufu abantu ne bamulaga ndifa abantu b'enkwe tetukolagana nabo omanyi bayibuli oba akiri mu kuva oba mu lubereberye kira nti obuguma tobuguma ng'ate bonyogo gatonyogoga nange kennyini ndi kusesema okuva mu kamwa kange omuntu omusajja yino okuba ne
ne Saidi oyimiddira era baga gundi oyo mwami gundi yoyo kakati wolaba omusajja era senga Kagabo yali mukazi balizadde moyo abaana nga buli mwana na nyina buli mwana na kitaawe buli mwana na kitaawe kulo lwaki alina omutima ogw'oluwewere ogutagambika abaza talina byabaza omanyi omuntu abaza waleko omuntu kubaga nti gundi yegeziwaza olowooza abamugezi abamugezigezi omuntu yegeziwaza taba mugezi era owulyanga ekintu ekyo n'okuvuma kivuba nti gundi gwe wegeziwaza toba mugezi nakyo obeera mu ssiru naye oba oyagala okukola ebintu ebifaanana ebyabagezi kyobaba naye wegeziwaza kitegeeza byokola biba bya kisiru naye nga toyagalaga nti byamagezi kitegeera kakati kwe kwegeziwaza kati ebiseera ebisinga obungi abo bakagabo bazze nga bakola ebintu nze senga si NUP Kagabo teyali baddeko member wa parliament obulamu bwe bwonna kituufu wenawe oyogedde n'ogamba abantu beegeziwaza Kagabo ono we baayogera ku miliyoni 2 ojukira bwe yajja ne miliyoni 2 bwati mbwazireesi ne bamugamba zitwale gye wazijja naye ate ewe yamala alina akatambi ke yali ayogera naye n'essimu n'agamba nabatwalidde 2 nze nabadde awongula kaadi yange embenga zaake okajukira ka audio ako nga kati ng'ali ku ssimu yeeyabya nti n'abiri gano yadde tagaleese nti nno ddala oba ki naye nga yeegeziwaza mu NUP ba MP bonna abajjayo okubaza bamaliriza bagudde mu kawunyemu bonna abajja okubaza era bonna balina endowooza ya Kagabo mbu wano oba oli mu kubaza tolina kubaza ebyobufuzi kubaza so si kubala abaagala okubala ennyo mugende mukole mu banka ffe tubaza bubaza bonna bamaliriza bagudde mu kawunyemu bw'otunuulira akamifu kano ke tuliko lwaki njogera Kagabo ne mulyako nnyo nti kubanga y'omu kwabadde abajjonkeza abakulu uye mupero yu ate yatandika mangu okitegeera kyova olaba kati ekyo kyeyafunyemu n'ofuna obululu 2 busatu kyamugwanidde naye nga yafunye 2 nawulidde agamba sigenda kujja kutaataaganya kakati Kagabo okimanyi ne family teyamulonze kubanga mu constituency alina okubanga alinamu maama alinamu taata alinamu baganda be alinamu amuyita kojja alinamu amuyita ani n'afunayo 2 n'afuna 2 babatte bamu ne family ye yamwetamwa okiwulira kakati wova Kagabo n'ogenda ku Jime Lwanga biba abantu abadde basaanira ddala si ewenjeru baayangwawo ne bayigira emukke ne batandika okwogera ebintu ebitasaana n'obatunira n'ogaana ibana abasajja bali ku ki oyo naye kyamugwanidde waliwo omusajja wayita Simon Muyanga Lutaayi oyo yalokoka weeks nga 3 nga tugenda mu kalulu n'ayogera ebigambo kyekisanza okunewuunyisa abaliyo bakaaba ate betulaba nga balinga abalimu ensa abataliyo abagendayo bo basubira kuba baana baabobwe wakayingira obusiraamu oyakwimira na mimbali weyakabuyingira ku layini y'abamanyi kweyagala okuyimirira bakola kaluswa ayagala nakwaziina omusajja akaabye gyoyo omusajja oyo waki yayita sa because ekintu sa twandisuubidde nti sa nambeemu omusajja atunu naye omusajja oyo ndabanyonnyola nnyo ebintu ebitalina magezi omanyi lwaki abantu bamenyeka n'amannya era ne gatabasaana kugeetuuma okitegeera kakati gwe kasitotandiko ga nti nze sa n'okyeyagaliza n'okyeteekako kisobola okumenya mu ngeri gy'otalabangako nze nambeemu naye siryetumbangako era saakerako ku makya nze amanya gange nageyitanga bulungi naye abantu gye nali nsomera batandika mpamagawo ye nambeemu abasomesa abaana abajja nobenakyusa semero gye nakolera yonna kati nerituka time neribuza erinnya lyange kyoba terimenya kuba saalyetuuma kakati lyetuume
owulire ebitiibwa linda bakikuwe kuba mma naye ekitiibwa ekyeyite oba kukinoonya nze kanfune kino oba olina obuzibu olumu ekitiibwa kijja togenderedde kuba omusajja oyo bwe yeeyita ssa tamala emirundi lwe yafa ate yaswala nnyo yakola ebitali bya ssa wantegedde bulungi ne tubuuza saaki ono oba mukwano gwe amulumye nnyo nandiziga sirina mmotoka waliwo emyaka gy'otakaabira mmotoka kuba emmotoka si like ntambula naye nga weba yakulema awo waligumyewo ku muntu alina kapasite esobola n'ogenda okukiikirira ekitundu teri ssa ayinza kukaabira mmotoka okujjako bano basa be bayise ekkololo kati basa kati woyinza okulaba embeera nga bwetambula naye akamyufu kano kankagende mu diipa akamyufu kano aka NRM kabaddemu ebintu nga 3 ebitulaga enjawulo etya kabadde kalaga abantu abasaanidde olumu ku saidi y'abali era kwade kalaga obutali bwetaavu bwammwe nammwe abasubira okukola nga bali nti bano babaagala kyokutte naye baba tebayagala gwe nga muntu kasitamala okulaba nga bakikusuuzizza batu bakyalina kye bakwagaza yensonga lwaki bwogenda n'otuuka mu kamyufu kaabwe bakulagira ddala obutali bwetaavu bwabwe gy'oli nti tukwetaagirako ddala wadde wabula wano ffe twali tutakwagala kyewali okola kyewali okuta kyali kituyisa bubi wali oli watuufu naye wano twali tetukwagala wano naye gwe ng'omuntu ffe tulina kitukwagaza genda makubogo ffe tulina abantu baffe wano abakola ki abaagalwa akamyufu kano katambudde naye akamyufu akabasedde kasinga kubaamu ebbugumu kabadde lw'emiyaga ak'enkoni akala kabadde ejjinja akalu kairemiyaga General Sande ne ekitufu abantu abakooyo batakyayina kipya kyoliita 225 kyokka ate General Sande ye mukadde naye amaze mu buyinza okuva gavumenti we yajja nga najje no mulamba okitegedde kyegamba kakati bano babadde mbukulembeze bonna Lwashande mu kaliba ye ya Jeno yali akoledde ki lw'emiyaga kati General akolera gwanga lyonna ajja kugamba nze ndi General w'amagye mulina eddembe temulina bayeekera amagye go yali kitegeeza andi kati goza afuuka atya General yakuba abayeekera bonna n'abafugaza yafuuka Jeno kubanga ali mu kolide eyo era omulaba yenkoni group anti kati era omulaba ne Lwashande n'Olwashande lwe kikyasubira okukola myaka 8 kikyasubira okukolera lw'emiyaga ekipya kyatakoze myaka 4 ate yeyagambye adde avuganya Sekikubo wa Nuupu kati Sekikubo kasita yaleeta sensaring y'ebitaano nante noonya omusajja kye bamuvunaana baali balina okumukuba sensaling y'ebitaano era ono yajja n'abamuwagira obalaba ba Toyota basodo bakoze kakolido kaabwe awo odda neewunya omusajja agamba tugenda kugoba Nuupu wano teri Nuupu mu lw'emiyaga 5 biri kasensa motion ako akaalinga akayoza ku Bobi Wine ne kamutu ako kakati kyobola buli badaga nti mpangula Sekikubo wa Nuupu kubanga Nuupu bakitwala nti yali takiririza 5 bo baali babikiririzaamu oyo nno gwe musindika mu parliament kati bw'otunuulira omuntu nga Lwasande n'otunuulira ne Sekikubo takyalina kipya kyaleeta naye oba waakiri abadde ateesaako naye ate Lwasande tajja kuteeseza ddala Sekikubo abamu bagamba ebirowoozo byonna byalina bibadde bireflectinga bulungi omuntu atakkiriziganya na gavumenti kyekimugaana okuswitchinga nadda mu opposition n'abikolerayo ddala bino n'avuganyiza ekimugaana oswitchinga kiri kimu olaba lw'emiyaga eyo katokolido bano abasajja beesenserayo ne batwalayo n'ebintu bingi nga balinga bagikutwala ne ku Buganda wadde ya Buganda kati
ebiseera bisinga obungi abantu abaliyo era bw'otuuka oyinza okugamba oli mwankole n'abantu abawangaalirayo wadde ya Buganda kakati abantu abasinga obungi abali eyo be bantu ba movement gye bali banjiko so Sekikubo kyamusanga nga amagezi ge yali ayina gamusanga alimu ekyo era ndowooza ojjukira ba MP bakiwaji ba rebel MPs nga ne MNUP tenajja MNUP tenaba kujja Sekikubo era yalimu mu ba rebel MPs bali basibidde n'ekikookolo tebaddayo era ojjukira akalulu ako era yakayitako okufana kuwona kafiiramu n'abantu ke yakasuka ebbaafu ako ekitegeeza kuva dda balaba Yesa Sekikubo ayagala abo wende ate nga alina n'amagezi manyi g'abantu gategebezawo Sekikubo naye ng'ekibiina kyo abadde ali against n'ebikolwa byakyo wadde ngera wa movement naye tekitegeeza nti buli wa movement aba mubi kati ekibo ekirwe kibadde kati bwogenda ku gundi endala gye tuyinza okugendako kati lwa Sunday talina kyagenda kukolera baalw emiyaga wadde ne Sekikubo takyalina kipa kyasobola bakolera okiwulira kakati kubanga lwa Sunday olinda nabo tajja na kuteesa kintu kyonna yoyoyoyo okiwulira kakati ate bwe tugenda ku Busoga tiimu maama tiimu mulamu abantu b'ejjinja kambayozeyoze mwalaze Abasoga mwalaze okutegeera okwenjawulo era of course Busoga at large mwalaze amagezi ag'enjawulo mu kintu kino ekituufu Kadaga yakola ebibi bingi n'akola n'ebirungi naye mu bibi yakola byakolera eggwanga naye Busoga as a region yagezaako kozi mu time ya Kadaga ebagirawo ebisanja n'emyaka time ya Kadaga we twafuna egirimito yaviirawo arani yajjawo ebisanja tamu limit yava sekandi 2.5 kala nona agenda kujjawo ki kuba kati buli speaker alina kyajjawo ekiri meja ono yajjeewo zigundi zino ono yajjeewo mu constitution yajjeewo wakati oli sekandi yajjawo bisanja yajjawo komo ku bisanja Kadaga najjawo egirimiti ono alina byajjeewo agenda kujjawo ki kujjawo kalulu ka general election tubeere atuli ku parliamentary ndaba kyavuga kubanga buli omu aba alina kyajjawo mu myaka gye 10 ndaba kyavuga ono ono ndaba kyavuga kakati bw'otunuulira Amongo notune Amongo si Musoga Busoga yewaŋŋamyawo bwe yaŋŋamya era mulamu era ye yafumbirwa okufumbirwa Magogo asinzire mu Magogo atanyigiriza Abasoga abategeerere namuganza kye yabadde agamba yagambye olaba ne Kalamojja abatambala ngoyi basobola okumanya owaabwe olaba n'aba Moses ali bamanya owaabwe era bw'otunuulira buti otutamanya waffe bw'otunuulira Rebecca alitwala Kadaga njijukira nga bayisa zisite omanyi Rebecca Kadaga yayisa site omwali Kamuli omwali ayinawo ze yayimirirako naga zino we zitabaamu naye nga zonna alwanira ki kitundu kyabwe bw'otunuulira obwakyabazinga bwa Busoga ndowooza yabuyimirirako ekitundutundu kyabazinga oyo okutuuka okutuuka bwali butagadde era ffe ab'eggaali twali tumaze ogiwawula naye yakubirira yagattagatta obwakyabazinga obwo okutuuka nga nekyabazinga kati ali kuki ku ntebe ekifaananyi kye yali agezaako okubikka kwe kuswala wadde teyalina buyinza bwankomeredde naye bwe yalina yabukozesa okukola kye yali asobola okukola nga omukyala ekituufu kiri nti abantu b'e Busoga Kadaga ye waabwe era njukira mu kalulu
ka 2021 President we yatuuka e Busoga Kyagulanyi yagamba nti mama Kadaga wadde nkwagala nnyo naye owulira yayina mwoyo era omutima guli ogwaki ogumanya nti maama wa Busoga yamutaliza yali wanjawulo naga wadde nkwagala nnyo naye atawala mubutuufu nengo era owulira yakikola newaayume alina we yatuuka nga alaba wenyale munagamba kale ono yagamba we yavudde magye nagamba oyo mumujeewo muleeta oli ekituufu kiri nti gwe yaleeta siwuli Amongo yabadde akozesa ba state yabadde akozesa sente za gavumenti ez'obwa speaker eza parliamenti ki n'okukangakanga n'okutiisatiisa n'ayingira mu kalulu n'ayiwa sente okukamala buli Amongo yamuwagidde yagudde ekigongo gyeko magogo mu Busoga nabadde ntunuulira constituency zaawe z'enjawulo nga buli yabadde tiimu mulamu ku ttaka tiimu mulamu ku ttaka tiimu mulamu ku ttaka ku ttaka Abasoga for the first time balaze solida ne bayogeza eddoboozi eryawamu nti ono ye waffe ono ye waffe omanyi ngenda kubulya zanero waliwo abantu engeri gye bazimba kye tuyita pride pride eyo weba ezimbibwa wadde ne Kadaga aluddeyo kuba yagendayo 89 okuvola abakiikirira ne pride eyo weba ezimbibwa olumu abantu bagijja ku birala byonna bye tulaba ne batandika okuyimiriraga naye kati ono waavaawo ddala naye okuvaawo tebaali badde kyamaanyi kyobola mbagamba tuzimbe bulungi naye kati olaba amuggyabo ne gwe baleeta ate gwe baleeta mu binnyo okusinga ne gwekola ki ne gwe bajjawo kuba nalabye abantu abavuma Kadaga ng'abantu abagamba Kadaga aveewo ate si Basoga eyo nayo nsonga nkulu wabula nga Abasoga bennyini owulira eddoboozi lyabwe balisitula omulundi gutya nze nabadde mpulira abaana abatera waliwo abaana awo be nali ntera okulaba nga waliwo oyo Saala waliwo gwe bayita Emma ani naye ku mulundi guno badde basitula eddoboozi lyabwe nga njagala nnyo omanyi njagala nnyo okuwulira abantu bano abavuma NUP kati nembalaba nga batuuse ku bintu byendaba nti biringa ebibakwatako ndaba amagezi gabwe ngenda okulaba bulijjo beesooza bwesirwaza tegeeza amagezi bagayina naye kiba tekibakwatako nnyo basalawo ne beesirwaliza ddala of course nze nyina omwana gwenda bennaku zinakola vidiyo za Busoga ennyo bamuyita Emma naye omwana oyo yawemula Kyagulanyi okumala ebbanga naye bwe kyatuuse ku mmotoka nga bakyabazinga bazipaledinze of course sina ku mmotoka zokka akyukidde mabega awo nga ku mwanya awo n'atandika okukola vidiyo z'amagezi agatagambika era omutunulira ng'olaba alwizoninga bulungi nobe kati yoni yali yasirwala ki ng'ayimirira ku nsonga n'olabira ddala ng'agireetedde ddala bulungi kati Busoga yayimiridde wamu okulaga Amongo nti ffe tetwesibaako newankubadde gwe sipiika ogenda kukozesa amaanyi ago newankubadde ki naye Busoga yayimiridde wamu ng'eraga Amongo totwesibaako era ne bano abavuga Amongo bamaze okulaba Amongo talina buwagizi lwa nsonga eri gy'ava Bukediya afubuutukayo ate wafubuutukayo ajja ayingira mu Basoga eri kitegeeza teyeekakasaayo kimala Busoga gy'agamba nti yeekakasa bo bamulaze tebamwagala gowa NRM avuga Amongo gwe ng'oyagala numbers akuyamba yagambye kuba ye kati olutalo luno luli wakati wali ku kifo kya Seeke wali mu NRM yagambye Uganda is not made of Busoga alone ayinza oba yawanguddwa Busoga naye agenda campaigninga mu constituency muri Buganda ankole biki eyo n'engulu ajja era amuwangule ku bwa Seeke awo waliwo efo kye bazulwanirawo mu NRM leadership naye nga balwanira vice ki mu Eastern ndowooza kakati kambuze ekibuuzo kakati Uganda kati abalonze bana bakiikiriddwa omuntu omutuufu eyo nsonga nkulu nti waleeta Zedriga nti ye vice chairman mu Northern
region oyina kakisa Zedriga bamuwuliramu bwana bagamba ekintu banakikola oba just Zedriga akozesa kutya nti bamutya buti abantu b'ebusoga ekitufu baagala Kadaga ago ge mazima tegakaawa oba omuntu oyagala kiwulira oba toyagala kiwulira kubanga nze labe n'omuntu eyagambye ng'akola vidiyo n'agamba nti ono paka waalisa omukka ogusemba ekyenjawulo nti senga Kadaga asobola okwenda osinga omuntu omulala n'agamba Zanero yono gwe tuyimiriddeko ono gwemba wadde era abantu kuba naye akooye abantu b'ebusoga basobola omugenderako naye ku tayimu eno omuntu azitazitowa kya Kadaga kyabadde kizibu Kadaga kwata muntu n'amuteekawo ne waaba akooye kwa Mongo kyazitowa ate ono omukyala ye Namuganza si mwangu gwenda bayinza okuba maamu addako after Kadaga Namuganza si mwangu kituufu Namuganza ayina amaanyi era Namuganza ayina amaanyi ayinza n'okubola abali mu Lulangira oba Mumbejja ayina amaanyi naye Namuganza amaanyi gayina matono ga Kadaga singa abalwanyisibwa omuntu alinga Amongo okitegeera nga yamuwangula wano yali agambye bamugye kubwa minister n'amuwangula ekyo kyayingiramu abanene ba NRM ani yali omuganzi jukiro ni yalina minister ono yakajja kuba speaker ekiwulira singa olutalo luddamu essaawa eno lusobola obutaba lwangu gabadde lusaana omuntu omuganze ennyo mu basoga okusobola odduwangula nga tebamulabako kubanga mu basoga Kadaga takola nsobi okitegedde mu basoga Kadaga takola nsobi era ndowooza awulyako ne speech ya Waiswa Lumunga ali ejjinja mu kuziika we yagatta akakota ka Mongo n'empuuga nga bali ojjukira waawo ng'omukulu yakatwala ebitaano tojjukira Waiswa nga ayogera nga gamuze kulwanyisa mama Kadaga eno kakati kitegeeza mu basoga Kadaga yazimba pride ye yanjawulo era abantu bamutunulako bwe bati balaba ekifaananyi oba balaba ekifaananyi ky'omuntu eyali badde olumu bambi abaagaliza olumu abatayina nabusobola gavumenti eno nzibu nnyo oyinza okuba nga ofubye okwagaliza ekitundu oba nga osobola okyagaliza naye nga nawe wennyini tolina busobozi bugenda bakyusa kati n'okolako by'osobola ebibyo etegeeza mu kisanja kino maama Kadaga kuba alaze ndi mu busoga alina okudda afuba okulaba nga azimbayo omuntu omulala kuba busoga eyo yalina kiva edinda oba yalina ne Wako Wambuzi abayina kati waafuna Namuganza oyo n'agamba kati Namuganza kale wadde twalwana mu luli naye jangu nkulekera amaanyi kubanga Namuganza bw'omutunuulira ennyimirira gy'abadde ayimirira abadde ayimirira ku nsonga ate takangibwa ye nga alina kyaliko bwe kiba nga kyekituufu ekiwulira kakati Kadaga abantu ba Mongo bonna nsaba okugamba abantu nti bonna baagudde ababadde bawagira ttiimu mulamu ebusoga okuleka Magogo yekka Magogo yawonya atya Magogo mangi yakoseza sente nyingi nnyo nnyo kuba katingira abantu gye banyigidde omukyala gwe waleeta ne bagoba mulamu ate naye bandi kubonereza naawe ate otutamye okutuleetera omulamu yakoseza sente nyingi nnyo anyway nga tumaliriza ebyakamufe Electoral Commission NRM ng'emaze huduuse enyembaale oyo no yagobako Kyagulanyi Kawempe wokka ne mu Kampala muno nejjinja nga yakagendayo nagasimulabayo abantu beewuwe bamulaze nti naye akirabye nti yali yewaŋŋamya ku byatategeera omayido useful idiot sibayinza bakozesa omulimu omulungi naye nga tomanyi bigendererwa byabala ebigendererwa ki kakati buli omu kati buli mbuzi ku nkondo yaayo kati bano bawudu Hussein tukenda balaga amazima enale mu kitegeeza ki mukisa gwe balina nti we bagwa bajja baweera obwaradisi baba waayo obwaradisi Museveni tayagala batalina buwagizi ebiseera ebisinga obungi bw'ogwanga zo okwesimbasimbawo atera okusuulira ddala akusuulira ddala amanya tolina bagoberezi kwatamu nambemu
Electoral Commission yavuddeyo neraga nti esembezaako maaso ennaku z'okwewandiisa nominations kasita kamyufu ke NRM kaawedde pressure neerabika ng'eraga nti kati nuupulangirira naawe twagala kwetegeka tubawe obudde obumala okukampeininga abantu kye baalabye nga okuteeka ku nuupu akazito okuddikira yalinga bakandidate baayo of course okuddikira yalinga bakandidate ba nuupu kiri technical nti ebibuna buno obutandikiddwawo after the launch bwafa olowooza nuupu okulangirira bakandidate baayo tebugenda buwa vibe ku ddangulu lwaki akamyufu ka nuupu kalabikanga akali akatadde abakulembeze ku bunkenke mulangirire era kabateekako lwaki nuupu of course kati yeyina abakulembeze ab'ensa era nuupu kati ye exemplary gratia kyekyokulabirako ekituufu ekya kaliko oyogedde kabadde kikalatini igi tewakasoma igi kali katya ekizempula exemplary gratia lwaki nabadde leero ku makya nsoma oli n'agamba okay twagenda ku ssomero naye twategeera igi is example but what is the meaning of gi if is example what is the meaning of gi kakati bali abazungu bagabwa nti example ne babalekerawo naye jjukira oluzungu luwakuzi lujja mu nnimi ndala kakati akagambo kano gye kaava kali exemplary gratia bakiri igi okitegedde katusigale ku bazungu twalagambanga example ebya igi mujja byogerereye birabika bya latini eyo birimu oluyitale bw'otunuulira nuupu kyekyokulabirako ekituufu ekibiina ky'ebyobufuzi engeri gye kyandikozemu emirimu gyakyo era nuupu kyekyokulabirako ekituufu ekyabakulembeza abatuufu kakati na bano bannaffe bakoppa naye nga bakoppa mu nuupu kyova bye bakoppa olumu babikola bubi ne bagala tukoppya eggaali gwe n'oleeta ate ekuba abantu ate nga eya nuupu tonnagirabako ng'ekuba muntu yenna eya nuupu tulaba poliisi yegikuba poliisi yegikuba ate yekuba abantu ate NRM tulaba ekuba abantu babantu baba mobile money kubatta ekitegeera kakati nti nuupu kyakukopebwa nuupu ye formatting abantu ababadde abayaayi okwefuula abantu balamu kala omugendo baformatting mbaga mugende mubbe ffe tuli mabega wammwe otegera kyenkugamba kati NUP kyakulabirako kirungi mu bibiina by'obufuzi n'ekibiina kifugidde emyaka 4 nga kijja kulabira ku nuupu sinakindi olumu etandika n'okukola nuupu byekola otegedde bulungi kyobula nze nagamba nti ekituufu kiri nti mwami Museveni atufuze naye NUP naye Kyagulanyi ng'omuntu naye afuze mwami Museveni kuba kati ndaba buli kabiina akaggulawo kambwalawo vulo geno laba PFF ezirese eza bbulu weno laba NRM naye zeeza yero nti batuuse n'okukyawakala y'ekibiina kyabwe ne baleeta ebimyufu ne bambalako kule amakati yekizempola gorati kyekimu ku biraga nti NUP yeeteredde kubanga bali bava mu bikola ne bagamba nti oba kale eno yebawa amaanyi buli kimu bakiteebereza okitegeera buli kimu bakiteebereza naye ekituufu kiri nti olw'okuba nti kati NRM nga gavumenti eyina organizi nyingi zesobola okukozesa okutuukiriza byeyagala so okutuukiriza obwetaavu bw'abantu ngambye okutuukiriza byekola ki byeyagala kakati ezimu ku organizi zesobola okukozesa mwe muli ne Electoral Commission basajja bano badde bakereye twagala tutegeere baleetaani tufune tubalwana mangu bagenda kukola batya Electoral Commission gamba booti okitegedde
kakati kaba kakodyo kubanga ne byabakama era y'omu ku bali ku mulimu era omulimu akamyufu ka NRM olwawedde aba NRM abafunye kaadi baagala okumanya ngenda vuganyani mutandike entya naye tunakimanya tutya nga Nuupu eganya olangirira yekyetegereza Electoral Commission tuyambekaawo yisaamwe eggaali naku tuzisembeza abaana agaye president akyabeere South Africa akyerowooza siwakolangirira kakati ngekakodyo ako NRM ekozesebwa ibiyitirivu okusobola okulaba bwabeera balina kye baagala kubanga NRM ekoppayo bukopi kati NRM mwana musiru alinaanye omugezi kati ate omugezi gwalinaanye ng'afunye ekitabo abisseeko awandiikira muli munda twabalinanga abo nyawologa bapepa nasimba omukona kati omusiru oyo olw'okuba mwana wa headmaster kyava agamba headmaster nti buli omu ayimirire tumulabe bulungi gamba omusomesa buli muntu awanike ku pepa ye ekyowulira nti bw'omala peegi giteekeko mu bbanga tukonfirmira buli omu owandiiseewo kati omusomesa kyava ajjako ono pepa gy'abadde abikka wano oli omusiru aleme koppa n'agamba kuno laka wawandiiseko ansi ozikoppa mpa olupapula luno asobole okulekera gaapu omusiru wakiri atunuleyoko kati NRM musiru kulinaana mugezi erina koppa bukopi notice kati ate notice zigisumbuwa kati awo olina okukozesa omusomesa kubanga omusomesa kimanyiddwa bulungi nti headmaster yamuwa amateeka okugamba nti mwanguye kumuleeta eno pepa tulabe bwe bityo so kati byabakama kyonna kyakola nze simwewuunya yoyo byabakama omutuufu anti byabakama yeeyambula okuswala kwonna ku kalulu kannakwedde nenkakasa omusajja bba so ogamba nti basembeza kamu ku butego obw'okulaga ab'NRM nti kati tugenda ovuganya mu constituency eno yoono n'okumanya baliwo abagenda okujja n'opposite okitegedde bulungi ate abagamba nti kakodyo obubiina buno obwatondeddwawo kuba kati bwatondeddwawo naye science ali mu bubiina obwatondeddwawo twalowooza beeyawudde ku Nuupu oba ku FDC bagenda kukola ekibiina kimu eky'amaanyi tugenza olaba Sitesha aleese Munyagwa aleese Mpuuga aleese Nsereka aleese kati obubiina obwo buli short of candidates to field bulina okulinda Nuupu emansuleko ndowooza gwe bannamakaadi agende eno nga yeesansabaga kisoboka okuba nako ke kamu ku bukodyo kakati mu nsi muno gye tutambuliramu ffenna nze naawe bw'otunulira obubiina buno bwazze ogambye nti obubiina bwe bannamakaadi akola atya agende yeesansabaga agambe Nuupu batunda kaadi kati nze ngenze mu DF Nuupu etunda kaadi ngenze mu Common Man's Party ngenze mu Peasants Party ngenze mu Ecological Party kuba kati okuva ku lonchi zaabwe butuufu amawulire tebakyayinagaddako they don't have candidates we don't see them bagambe byakomaawo naye obubiina buno sagala tububuuse maaso nga tubutunuulira tutunuulire obubiina buno eyabukoze mu mutima ki era bana bamuguzizza ki omanyi kati wano wetuli tuli ku mutendera okugamba nti omanyi at first omanyi filimu gye bayita The Ending Game Ending Game yaba omuli ba Captain America baani nagiwulirako sijja kugamba nti njimanyi kakati of course ye filimu ye yajjawo Avatar Avatar yonjimanyi Avatar ogimanyi Avatar yajjawo Titanic Titanic yatunda okuva 97 Titanic yajjawo Prison Break Prison Break ate yo mpya ngamba filimu esinza okutunda kakala ate Prison Break munnanga ate mu filimu ezisooka teriimu wadde gwe walabange ey'amaanyi wagitegera butegeezi yatukwata era ekituufu yali y'amaanyi naye kati Titanic yatunda okuva 27 97 mpaka mu 27 we bakola Avatar kati Avatar neetunda okuvaawo mpaka
mu 2010 n'emeka yibonai waliwo firimu endala Wakanda ate yo anti Wakanda zonna ziri mugundi mweno kati Wakanda bebagatta aba Wakanda bonna mwe bali mu ending game mwe muli Captain America mwe muli ba Superman mwe muli bani kati ending game eyo ye firimu ezimu kukyasinza okola ki okutunda naye ebiseera ebisinga obungi waliwo omusajja asituka mu firimu eyo kuba mulimu abantu abalina amaanyi ag'enjawulo waliwo omusajja eyasituka ngaze ng'ebintu byonna bikoze eki biganye ng'obubiina bwonna bano bagezezzaako byonna biganye bw'oba otunuulidde engeri obubiina buno engeri gye bukolamu bw'oba n'omuntu abusindika saagala obutwali lightly omuntu ono abusindika kukola ki teeka script ku kintu kino okitunuulye bulungi Besigye we yaliwo yalina amaanyi erukungiri eyo n'ekabaale ng'era Western naye agifunzizzaako ne mu mbala mwennyini etamala gawangula obubi abantu bwe bakola obubiina obumuwangula obumuvuganya baali bavaawa oba bajjanga kuba pulezidenti baali bavanga mu West eyo ng'ama tulaba twalina mukyapa ka Ruhanga twalina mbamuje Kasoma twalina mukoddomi wa Museveni yennyini ono twalinamu ne genero omu Biraalo genero Biraalo bali yafa genero Biraalo twalinamu ne mukoddomi wa Museveni tumukunde ntandise okugatta twalinamu ne gundi yennyini Mugisha Muntu nayawulako ka anti ambe mutulera bulungi mu kamera kati ate kati ensonga eyo wamma atogiresi Besigye yali ow'amaanyi obubiina obwali bukolebwa era abaali bategeera ebyobufuzi okukola ebibiina baavanga mu West kati Bobi Wine w'amaanyi kati abategeera ebyobufuzi n'obubiina obukolebwa bava mu Buganda nga ntuddewo okagatta ekyo waawayinambe kakati baddira bakozesa enkola eno era njagala ogitegeere bulungi bakozesa enkola ow'amaanyi aliwa mu region ye ne basimbulayo region yaliwa era ow'amaanyi bw'abaawo ne batandika okuleetaleetawo abantu gwolaba mu Western mu Northern wakyavaayo abantu kati njagala ojjukira luli Northern ng'ekyalina UPC ng'ekyali y'amaanyimu be baali baleeta bawagula enkola eyo ezeetambula nga yeetooloola eggwanga ekitegeeza ko oba tokitaddeeko mulamwa na birowoozo tosobola kukitegeera tegeeza ababeera ku Italia what's wrong with Baganda beerabidde nti luli Besigye we yali owakabi mu West era nabo baaleetanga abawestana script eba script kati amaaso gakyuka Bobi Wine amaanyi agayina mu Buganda kakati Sitani takyatuma olumu kati yesitukira kyovala atudya ne tugamba nti kati leeta bansereko leeta bampuuga teekawo bamunyagwa bonna babateekawo teekawo ba Stacia Mayanja teekako ba Bedi Bwanika bagatteko baani bamabikke baani okiwulira kakati baddire nti senga bawagulako kyonna kye bawagula yo mulabe kiba kimukolera olw'ensonga akalu kawangalwako 1% 50 plus 50 plus buli eyongerako ebeera ya mugaso otegedde plus buli eyongerako ebeera ya mugaso kuba tuga nti plus 50 otumala ogiweza tuga plus buli kati wano baje bakututteko omugaso gw'abampuuga mogolako wano gwe gimogoleko era omulimu gwabwe kunyonyola abantu bamuno si kuwangula kuba naye abaleesa akimanyi banafu naye ekimutesaamu ssente n'afandinga era mpuli abantu temutwala Stacia temuwabudde agenda afuna 0%. olaba Katumba yali tamanyiddwa teyafuna 00 bano omulimu gwabwe mumenyera mutya ku wanu eri 50 kanjiribe naye mwe mundeetere wanu ekiwulira mundeetere awo kakate mumugoleko kati nze nemba naliwezeza 50 nga noli yaliwezeza 50 tugwe ddulo tusigale mu babiri zabike
ne bannala aweza 50 nga toli aliweza 50 kati balese bamagodde kunze tu nsigadde mu 40 mu okiwulira omuyaye taagala duro kakati ate nga bisoboka kuba akalulu k'Kenya tekagwerawo ku 50 ku 40 ne Odinga ne Gundi njagala nkubuulire nze naawe njagala tutule tukkaanye buno obubiina bwonna era kyova olaba Munyagwa yatandise okwogera ku bibiina nga ze yaze kuvuganya pulezidenti kuba ekibiina kiba n'omutendera okuvuganya kuva kwa pulezidenti paka ku chairman LC1 buli eweesimba olina okusimbawo abantu gwe Munyagwa walabye ekigendererwa kye nga kikuvuganya pulezidenti kweri obubiina bwonna bulaga ekizibu kyabwo Bobi Wine ono senga abivaamu awo politics ajja kutereera Munyagwa wamulabyeko nga alina ekigendererwa ekireetadde kansala emboozi one man party nga walaba CP we yali eyalukyamuzi era Munyagwa gwe ebigendererwa byo birabawa Munyagwa yagambye byonna mujja bikola naye yayagala Bobi Wine asooka amwanukule amubakubire asookadde muffe talina tusobola ate alayo Munyagwa Champions League yasambibwa mitendera totuuka ku fayino nga toyise ayagala kusamba Madrid ku fayino mulundi gumu ng'abuuse bubuusi ayina sooka mumwe asajja bajooga abo kamala okubuulira kino omanyi Kafeero yayimba obuyimba bungi n'agamba nti mu nnyimba ze ezimu ze yayimba mulimu n'akasanke kakulema okumanya okamala ebyoya ate ojja weekaniikirira mbwa kati baleete n'eŋŋaŋa naye ng'akasanke konyini kakoze eki kakulemye ekibiina kyennyini kye mwalimu mwakiryamu enguzi ne mukikuba ekigo ne gwogamba gwe w'amaanyi wo gye yaddukira tewagendayo wafoominza akako olw'omulimu gwe mugendako buli kaseera gwe mulyako enguzi okitegeera kubanga ne mu kibiina kyategeeka bulungi nti mwali bali banguzi nga mwali mu akademi ya NRM Munyagwa abadde mu kibiina akademi ya NRM omwava basipiika baminisita baani bonna ba IGG baani era nga bafoominga obubiina obwo kati ye yasigadde eno nga propagandist okubuzaabuza okitegeera kati Munyagwa asooka amalirize ffe mwembu talina budde bwammwe alwaki abuukira talina budde atunuulidde wali ku ggoolo ate obudde bwalina bwe buddala obwaffe ate bana mbabuulira abantu abasoma obulungi eddiini temubatwalanga layituli omusajja Seeka Muzaata yatulabula ku kisajja ekyo omanyi Seeka Muzaata ebintu bye yayogera abantu bangi babitegedde afudde yatulabula ku kisajja ekyo agamba waliwo ekisajja kibakunsaniya za miceere pozi yagamba yali kunsaniya za miceere omusajja yafa ddi agamba kibakunsaniya za miceere okiraba kijugubana omusajja yafa ddi Seeka Muzaata nno emyaka gitambula egyaleka giweze 3 neena giweze neena omusajja ate nagirayo ddala olusaniya lw'emiceere ng'oli lweyogerera ddala etegeeza abasajja ba Katonda bano basalawo boogera ebya Katonda wabeerawo omuntu olumu temuzanyisanga omusajja yali alabira wala Seeka Muzaata yali musajja mugezi nnyo ate yalabanga nnyo abo abasajja baddikoyinga amanyo bayisaamu eggaali n'abatunuulira naye kati tukiraba luvannyuma tugamba Muzaata nga yalaba ekituufu Munyagwa pulezidenti alina budde bwo kyonjagala okimanyi tajja muddamu wadde tagenda kuddamu wadde ekigambo n'ekyo kubanga level gy'oliko naffe tukuyamba buyambi level gy'aliko nabwe mujjamu mba ku masannyalaze tumuyamba buyambi wana wanuupu buno bumanyi okuma amasanyalaze era namulabye omuyimbe bagirakawo ge bagamba mumugyeko kamera namulabye nga atagala adde eno adde eri mugamba nziremu nze tugende wanu talina era nabyo NBS bizo yabe bisetingi naye Munyagwa kati omusajja okwala nakusinga gaga talina kyansinga anja mwambulira bwerere omanyi bafuna obusente bwabo obwenguzi obwa
Tumazemu emyaka 2 tulina otugituusiza kati bagamba nawe tebagana kulabamu. What should we do to these people? Bayinza kuba batumye na butumi to disorganize us. No, we need to talk to them. Now, I'll talk to who? I know most of them. Talk to who? Because I know the high command. Bamanyi, Tony Hose, Selector Devino, Bianiri, Tudraiti, Kabaya. Kani tugenda kugira nani? Ndozo the high command ya noob. Kakati. Naye ng'ebigambo bye tebyawuka ku byabwanika. Era tebyawukana. Na ku bya Mukaku. Tebyawukana na ku bya Mabike. Abawa script yabawa akatabo. Era tebyawukana na kuona omwana omusoga. Bigirwa. Mpozi yese kwira general we. Omanyi lwaki? Basoma olupapula lumu. Kubanga bonna kye bazza okukola. Bali ku blind operations. Okubuzaabuza abantu naye nga kye bayisaawo kirala. Ekituufu kiri nti nze kamala okubuulira kino. Oba basomye lumu, oba tebasomye lumu, abantu kati bageziwala. Tubakyali abo ba political comedians abo. Abajja okubuzaabuza ensi bula. Abantu babamanyi era bamanyi ebbanga. Era obuli bagamaga nti fe abaali beekuumidde opposition yaffe. Ffe twagala kuma opposition. Tetulina kye tujaagalako. Bo bawo obuyinza, bo basigale mu opposition. Twagala buyinza. Bo badde mu opposition yaabwe. Teri agera gibajjako. Kati ate bo baali bagyekuumidde bagigazeetinga n'ogigazeetinga yaabwe. Era bikerina mannya gaabwe. Abasajja abo bajooga bannaye. So Munyagwa fena tujagala na jagala. Opposition ye ajja gisigaza. Choba tujiberako tukayana. Kati ate bo bali comfortable nayo. Era bo balabi bawulira ddala nga bali mu comfort zone. Batuuka fete tujagala. Tefuna tujagaza. Sajja yagambye najjayo CV. Twagala ntebe kutya. Twagala CV eriwa. Naye kye neebuuza. Ya Zungulu. Aina CV ya Zungulu. CV ya ina ya Zungulu. Kulya mikyere. CV owandikako nti yasoma dduwa ya Kamulali. Dduwa ya Kamulali. Kwa msebo Bobby ayina CV, award winner this, award winner. Awo nga akyali mu ndowoozo kaza award zasooke. CV agenda kujjayo eriwa. Kati wajja mu politics najjayo CV. Poza nonja tuwe mulabu wemuzi. Gogambye CV y'omukulu ya Zungulu. Eriwa. Ndaba ya Zungulu. Era yenyini abadda yenyini yawakola obujulizi nti nze mbadde ebbanga lyonna nga ndi musiru mu political. Mu politics. Mbadde musiru nga n'abantu balowooza saasoma. Naye nasoma. Mbu yasoma lo. Si yewako obujulizi. Oba akolera lo faamu ki. Kuba ali CV ya lawyer tubala ku misango gyawangudde. Oba gyawozezza. Lo faamu bawoza musango ki. Kuba omuntu wajala gamba musambi wa mupiira. CV yo bagibala national team olina caps meka olina bawoza musango wakwata mwana. Bamunyagwa. Bwaba ava mu yansereko. Gwe musango gwo kagwe nalabyeko nga nsereka ali mu kooti. Ogwa Haji Gundi guno. Mwezira. Nga atataasa komuledi waabwe kada wa NRM. Kuba sebo ogamba nti muleta CV. Ng'ogambye oli lawyer. Omusajja alina kugamba producing emisango gy'owangudde oba gy'owozezza tulabe success story yo. Oli ogamba nti muyimbi awards azirina mu CV. Ebintu byalagawo webiri bimanyiddwa bulungi. Mu politics bimanyi CV ya Zungulu tezitowa bulungi. Tezitowa. Eba tezitowa. Tezitowa. Sina bulungi. Tezitowa. Ate gw'ogamba nti tezitowa bulungi obanga gamba ezitowa. Sebo obeera national character buli lwakutaano tokulinda. Bino byo byanswa ku mayinja. Nti okuweza ebyoyo ebizitowa okuzitowa ekyenkana ky'akayinja. Oleeta nebiwera. Ensawo 8. Kufuna akayinja ka kiro. Byeya byanswa. Tegeeza omukulu omaliddemu ddala amaanyi. Principal tajja kwogerako naye. Kati kyayagala. Ye ayagala budget. Ate budget alina gifuna nga ayogedde ku principal ng'amuli organizinza amuzeemu. Eri wasobola okutabolinga ku mmeeza nti ndowooza mumulabye omusajja wanziramu. Kati omusajja nzaamukola ki? Nzaamuvuga. Kyobola bakivuga akikaka. Akyala mukutu ku mukutu. Munyamba nziremu.
nze njagala oli abanziramu kubanga wamuddamu wafuna budget eri. Olina akantu ke wangamba omusajja oyo yekyankula ku TV n'agamba ayagala kufuluma afulireko hype ku Mandalo Nkinge. Bandi awo tumaze okukola sho nga ndaba emicere giyitingana naye nambemu banna alaba ebintu twewuunya obusungu omusajja gye yabujja okwagala okuba munne. No. Kakati olwaleero abasajja bakoze ebina bivuganya President Museveni. Njagala owulya speech ddayo kemabega. Gwoyinza okuba tewaziwulirako. Owulya speech ezaalinga ku basemwogerere ezaabanga ku UPC ku FDC Babisige nga boogera n'abalala katolete speech ezaleero ez'ebibiina byabufuzi. Byonna ebibiina byabufuzi biri against Kyagulanyi. Mu biseera biri nga abasajja balonkinga kyokka nga ne Besigye yennyini ng'ajja DP yaliyo y'amaanyi mu opposition by then. Naye yafokasinganga ku kintu kimu mu 7 teyogerako na ku DP na ku FDC oba na ku yanti yaleta FDC kwa yagira mu forum na maana efoka FDC teyogerako ku DP. Naye bano ebyaleero byogera nnyo kuno wala byeko omuntu ayogera ku mu 70 otufuze bubi. Ekizibu kya Uganda nze nange nakitegedde okusinziira ku nnyonnyola yaabwe. Uganda erina emyaka 64 64 ku 63 awo not sure tusobola okubala naye 62 ekizibu ky'abakulu bano bakizudde nti Uganda ekizibu kyayo era 62 ekizibu kya Uganda y'emyaka ene gya Bobi Wine era eri emabega yonna gabadde mata na mubisi gwa njuki naye kati Bobi Wine ke yazze era babadde na comfortable nnyo composition yaabwe nga tebalina buzibu bwonna. Era bagamba ozoji tujjeko ozotataganya opposition ya nayo tugituusizza fate twagala buyinza twagala opposition tujagaza ki. Okay. Anyway omukulu tebajja muddamu bakabaka nikati abakulembeze abalala babayita baani kuba kabaka wa Buganda abakulembeze b'ennono ate basobola okuba bachifu naye kati bano bakingisi bazze kololo okufuna emmotoka zaabwe. Ekigezo kyasanyusizza abantu ayo ndi press twagala otubuulire ki ekyatuusizza gavumenti ene yazaawo obwakabaka Zanero okutuuka okubunafuya nti bakabaka kati akeera n'azuukuka agenda akime emmotoka 2 nga gwe kabaka mu bulamu kansoke njogere ku bya Buganda ndyoke naawuza abalala. Sebo Ssaabasajja Magulu Nnyondo Masomoji Chuchulu koma Nantawetwa Nantalinya mu Kateebe webale kulabira wala Munyango webale kulabira wala ebintu ebimu bibuusa amaaso. Lwaki nkugamba ekyo? Ssaabasajja Kabaka yalabidde wala nnyo era alabiranga wala okubuka obutego bwa Mwai Museveni bwatega. Yakugamba tobongoota temubongoota. Waliwo omusajja wa movement bamuyita Luutu yannyonnyola Kabaka engeri gye yagenda okukyalira Museveni naye n'amala nannyonnyola engeri wamala omukyalira Museveni eyateekateeka omukolo ogwo n'agaba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Kabaka bw'ajja wano mu makaago okukyalira njagala okimanyi Kabaka ebbanga ly'anaamala ng'ali wano kijja kuba kifuuse ekitundu kya Buganda. Naye ate yali agenda mu Kiruhuura. N'addamu n'amugamba nti era kye njagala omanye era bina Pulezidenti n'abigondera. Kabaka n'agala n'amukyalirako naye ku olwo yamugamba ekigambo nti obubaka bwonna bwogenda okuwa Kabaka amakulu osobola okugamuwa naye obubaka obw'ebbaasa Kabaka tabukwata. Ezijja zimmwa mu ngeri gy'onaakola ki endala. Era Museveni mbu yawa Kabaka agaali amakulu age yamutonera ente nga 3 naye era tezaavaayo Kabaka teyazino naye. Kozi Kabaka ate omuwa amakula ate era tagatwala
kati olwaleero njagala abantu bategeere okuva na leero nti mu Buganda tulina ekintu kye tuyita oluwalo. Oluwalo olwo tulutwala Mmengo okutuusa oluwalo olwo n'amakula tugatwala wa Mmengo, tusitula amakula ne tugatwala Mmengo. Fefe nnyini abaagasonze oba abaagalimye oba amakungula gaffe tugasitula ne tugatwalira Ssaabasajja Kabaka waffe Mmengo era ne tumusaba agasiime njagala muwulirize saagala kuddamu kubuzaabuzibwa. Kero olina omusiri gw'emmere gubale bulungi nnyo gukungule gwetikke yita mu biwonvu n'ebikko ogutuuse Mmengo oba ogajja buddo togamba mmunze Kabaka nalima jangu ebuddo n'ettooke ate osabe nnyo nti bwagatunulako agakkirize bwagatunulako agasiime ayinza n'ogagaana nti newakwadde otindiiza olugendo okuva e Bugerere byoleese ebyo babizzeeyo nabeebo omusajja agayisa biwomu n'ebiko kyova olaba bwe yakyala mu State House bwe yawa speech yagamba nti twebaza nnyo maama Janet ne pulezidenti okutugabula ekijjulo kino naye wano Buganda kyenjagala obajjukizaako nti Kabaka takyala ate tagabulwa. Kabaka buli mukolo gwabeerako yabaagabudde kale nsiimye nnyo abalidde ne muteebaza. Ekyo si kyekikubya ekibako byobulokuyokutula kakati Ssaabasajja newankubadde ebintu ebimu tuyitira mu kusoomoozebwa mu kunyigirizibwa nga watugamba nti baatuddiza Obwakabaka naye tebaatuwa buyinza. Ekyo twakitegeera bulungi ffe abawulira. Newankubadde tuyita mu kusoomoozebwa mu kunyigirizibwa naye waakiri by'oyinako access esobola okwegaanira ng'omuntu weebale kukuuma kitiibwa kyaffe Ssaabasajja. Wayolesezza ekitiibwa kya Buganda. Ekitiibwa kiri mu kuzira. Okwo tekwabadde kuzira kabadde kamanyiiro. Omuntu azize kamala okubuulira kino Buganda Kabaka tasituka kugenda wuwo kumuwa kyovola wajja mu makaago nga gawa mukyaziza era yaba kukyaziza kuba Kabaka takyala mu Buganda. Oba ntegeerekese Kabaka tagenyiwala mu Buganda. Wonna wabeera wawe era abaasiime busiimi n'alabikako kakati ye tannasiima kulabikako kololo bw'atosiime mbujangu kuki asiima abasiime batulagira okuba obepansi asiima tesuwepanka ate kye kisinga n'okubaluma naye ekitiibwa tebakikaka. Ekitiibwa abantu bakuwa kiwe obuyinza bwe bakaka kuba ndaba byonna byonnyonnyola kati nze neetadde kati goli Muganda ffe ng'Abaganda kati nze neetadde mu kifaananyi ndi siri Muganda nguze ebintu byange njagala obiwa Kabaka. Kati za neno njagala otegeere nti Kabaka tatufuga. Akola ki? Kabaka atukulembera bukulembeze. Alamula. Tera okulaba gamba Ssaabasajja Kabaka atudde ku ntebe ye alamula. Era Kabaka mukulembeze waffe atulamula bulamuzi tatufuga. Era kyova olaba okumwagala kwaffe kuli unconditionally tekuliko bukwakulizo. Era ne tusobola kuva mu musana nti gutwogera ku nsonga zino kubanga omufuzi muba mugenda ku mateeka. Ffe bino biri natural webintu Katonda bwe yabitonda tukiwulira munda. Okiwulira olaba nange sira kwagala kwokyebwa musana naye ku nsonga gy'oyogerako okiwulira kiri oke genda mu maaso. Abaana b'ebudde balina oluyimba balita nti Mutebi oli mpologoma gwe nannyinimu Kabaka naye balina mu vaasi egamba nti obeera mu musaayi gwaffe tukuwulira beene okutunula ku Kabaka waffe bingi biwona ennyonta n'enjala ne biwona
tulinnya ne ku miti oluusi okulengerako nola omusajja omukulu ng'aguwalampa okiwulira n'agamba abamulabiribwa njagala mwetegereze bulungi ekitiibwa kyaki kyakabaka kati toyinza kuddira mu kopi opaledinge kabaka okiwulira ekyo kiba kikola ekisembayo kuba ekyokulengeza so kabaka ekyo yatutaasizza omukopi opaledinge kabaka ate mu bwakabaka bwe ekyokubiri Buganda nga yo tubanja gavumenti ya wakati obuwumbi obuli 5 fere twagala tuwa niwe sasula amabanja getubanja kati kankubuza ekibuuzo njagala abalabye abatwala mu nziremu omupangisa landlord akubanja emyezi 6 ngoyimbira kadala kabuchanga omuyita nti jakuli ekiro enyama landlord odaka wandise wano neso kankutemera omukubira na simu oliwa ndikajansi walise no ane ekibuye no talaka kiro kenyama kano nkagulidde no kimawo kiro yo lwaki tomwereza bwereza sente ze lwaki tomwereza sente ze kubanga sente za kubanya zigula n'ennyama zigula nante ate etaliemu kale ate gokubira landlord wo mugamba wandiitiddeko wali ekajansi ku bucha olaba that stupidity ojewoko kiro yo wali omupangisa akikola kakati Ssaabasajja Kabaka mu bintu ebimu ku bye yeekenneenya nnyo obutaswala ye ng'omuntu kyobola ebintu ebimu asirika ekimusirisa ng'olu kabaka atasitukira kintu omukopyo paledinge kabaka mbwa kabaka bwe kakati ngenda kubuulira mu nsitula y'ebintu mu ngaba y'ebintu nga omuntu bamulesemu ekitiibwa fayini osobola okugaba era Ssaabasajja asiime naye mu ngaba y'ebintu kambi kunnyonnyoleko olwaleero bitegeere tusobola okugamba nti Ssaabasajja Kabaka nti tumutwalidde emmotoka kale bagimuwadde naye ne bagimuwa mu ngeri ateekuma ekitiibwa kye ontegedde tulabye obwetaavu obwa Mengo project bwe badde yina mu kuzimba eddwaliro ne bagimuwa mu ngeri ekuuma ekitiibwa kyabwe era ekuuma ekitiibwa kya Buganda so si kubayita basi bya musana ojje weyagalidde mbo bakwasa ate Kabaka yalinda alinda omukopi kati ngenda kubuulira lwakuba bino ebyenjogero olumu bibaluma ekituufu kiri nti Kabaka wa Buganda kisikirize kya Katonda oba mwagala okiwulira oba temwagala naye kyekimu kumanyage okitegedde kati ekyenjawulo kye ndabadde nnyina ekizibu kyange bano abaavuddeyo tulumiriza nti twatula ne batuwaamu ssente enkalu minisita ate minisita n'agamba tetutuulanga bano abatumiriza be baani kakati bw'otunuulira abantu b'e Mengo abadde bagamba nti be bawadde ssente minisita n'agamba ffe tunazirabako twankona mu lukiiko lufana lutya bwe lutyo abantu abana abatuwuliriza nze njagala nnyo olumu okufuula abantu ekyokulabirako ng'abo baminisita babyogeza tumuteekeko mu mbuga olunaku lumu tupuluvinga amakwaliwo ababitwala nti biki bituufu kati tulekerawo okulumirizibwanga ebintu naye ne tutavaayo kubiklarifyinga mu ngeri entuufu ddala twetagala ntuwa abantu ekyokulabirako n'abayongera otuwaayiriza ekyokulabirako bakijje ku munnaabwe nti ono bwe yakola era eno kino kyekyakola ki kyatuukawo ekirala tuli ku mmotoka kangaziye kati ngenze mu bitundu ebirala ebyeggwanga abafunye abalina obwakyabazinga obugabe obw'enzuruuru obuki kubanga mulimu ne Bassaabanyala bonna bafunye munnaye ne Bassaabakooki bonna bafunye bonna babadde bagala beerako awo ne Kabaka kati ngenda babuli ekintu batuule mu tenti era njagala muwulirize nnyo ng'ogyeko Obwakabaka bwa Buganda Obwakabaka obulala obudaddakaawo oba obukulembeze obw'eno n'obudaddakaawo obuli organized mukko buyinza okuba
obwa Kyabazinga bwa Busoga ate Toolo eryetya era nayo Toolo nayo yali yamaanyi maama oyo yabeerawo nnyo naye ate buyinza obutasinga bwawa buyinza ne Bunyolo y'amaanyi Bunyolo omukulembeze wayo lwakuba ye simanyi na bwafaanana mumanyi musajja mukadde naye yazze okufuna emmotoka yabaddewo kakati musajja alina amafuta najo kati ekisinga okwewuunyisa niko gende Saudi n'ogamba prinsi waayo ekisinga okwewuunyisa ng'oyagala okumanya nti bakabaka balwadde oba abakulembeze b'ennono baabawamba baababba baabatta babawasiza abakazi abatali bebbo baabalwaza bagenda kusoma tebaliiwo bawambe wabeerawo obwetaavu ng'abantu b'omu kitundu kye be bamwetaaga okulya ku ddoboozi lye awo aba alina ebyokkola baba amuwamba baba amusse omukazi atali yeye baba akola ki naye ku mmotoka bonna babaddewo physically present sa okitegeera kategedde naye ebikajjo bwe birinnya nga ab'ebusoga bakayanira ebikajjo ne balinda Kyabazinga aveeyo ayogereko ebikajjo abataliiwo awo baba bamwase omukazi atali yeye baba amuwamba Katikkiro yabayeza obuyinza aba okitegeera abakulembeze b'ennono mumanye nti muli ddoboozi ly'abantu bamwe mutwala era mu kifaananyi kyabwe mulekeraawo okutuula ng'eyo nga waliwo ebinyigiriza abantu bammwe mwe ne mwesuyeyo gwe naggamba naye mujja mu bye mufunamu nga mulabika physically kino byabaddemu obubonero obwo ekisooka ekya gavumenti okulaga abantu bali nti bano be mwesiga be muyimirirako kyenjagala kyembakozesa nga baba kyakoba mwabawoza baba kyakoba ate nze kyenjagala kyakola ye yabadde message esooka babadde banyivu nyeri Kyabazinga yes ye yabadde message esooka eri mu buli mukulembeze wa nnono eyabadde aparadingiddwe Kololo babadde bamulaga nti nze kyenjagala kyakola kakati temuddamu kwesiga ono nga mulowooza alina kyajja bakolera ekyamakulu mwesigenze akozesa obamwe nze Alpha ate nze Omega yabadde message esooka message ey'okubiri yabadde okunafuyiza ddala obugabe obukama obuganda obwa Kyabazinga nti temuyina makulu bano bemwesiga tebalina makulu nato yagamba ye yabadde abayamba kubayongooseza ku ntambulo kyogaa tetulina aba delegates abasobola okutumwa ne bagenda mu wa Kyabazinga ne batwalira Kyabazinga wa Busoga emmotoka 2 era ne bazimuwa mu kitiibwa mu lubiri lwe tetulina basobola kutumwa ne bazikwasa Ronald Mwenda Mutebi kabaka wa Buganda mu lubiri lwe mu kitiibwa tegeeza ekikola kinzo bate kyabadde kibi tetulina basobola tumwa ne bazikwasa Mmengo olowooza lwaki bazibwa mu Burundi kaseera kano kyesitegeera nange kuba bulijjo we bagamba nti oba alinayo amatikkira oba alinayo baafidde n'ogamba nti kuba omuntu waba nakuwa ekirabo omuntu wamala okuvubitika omugaati mukama bwe gutyo bubaka kyo bw'amakulu oba okyasobola okutuusa ku bantu bo naddala nga tebugwa sayidi ye anti kitunuulira olabe mmotoka gy'otambuliramu yiye abakuumi babe kitegeeza tosaana kwebeezaawo ekirala nabadde babateeka ku musaala kwabadde kunafu y'okusembayo nti bano bemwesungasunga nabo n'okuvuga emmotoka mmala bbawa kugamba oba olaze obwa Kyabazinga bulamba nti tebulina namaanyi gavuga mmotoka ngaye bapaledi nga abataka mbu baagala miliyoni emu egenda Namibia tebalina transport naye abataka amabe batandika ebintu ebyo by'okunafuwa kuba basooka ne bagamba bagulireko n'ettaka babazimbireko n'ekizimbe kati si abataka ate osaba mukopi ttaka kati oli walandi abataka basobola okusaba kampeera eddala ne bakabaka baabwe kubanga wamma omutaka kitegeeza yasinga ettaka guno si gwe mulundi ogusasa Ssaabasajja ng'agaana emmotoka eno yazigaana nako nawe yayagana n'omusaala n'omusaala yaguzira n'essimu ne bagikuba emyaka 5 nga takwata
we mwatandika nata bipingo ana BP msajja na sendizi ku asajja kakati ane kasizala mula bwate yalamudde abantu abasinze okuswala mu kino ekintu omukulembeze w'ennono yene yalabiseko kololo nga bakupaledinze ku line wafananye ng'omukopi ate ne bakupaledinga ku line ni mu kitali kitundu kye nze nawunya abakulembeze b'ennono babalamula batya ebitundu bye batwala bazimba buziga bali kololo gye basiiba nsiba mbala bakulodi wakero alowooza kana tolo babeerayo ddi tebabeera mu bitundu byabwe gwe tobalabe buziga nze ate ndewe buziga waffe mukono teriyo nze ngeri gye ndiwe munyonyo mbalaba nnyo goliwe munyonyo naye omuntu yandizimbye mu kitundu kye kyali badde na kikolobero okuzimba mu kitundu omukulembeze ow'ennono ow'ekitundu ekyo okuba ng'olina gy'osula awalala nga tosula nti pulezidenti wa Uganda amaka amakulu gali Kenya oba gali Tanzania kiba kikolobero gola abikola amakulu kuba tasobola kugamba mbu yazimbye buziga akeera okgenda ku mulimu nti oba omulimu gwe buli mu kibuga wakati alina kubanga atudde akeera kulya era omulaba waavewo agendako ewannyina waave wannyina wala wabeerererero Kampala anna naye nga tomukulembeze wano mu kitundu ekitya ekimu n'abalala bonna we batyo amakanda bagasimba eno Kampala okiwulira ekituufu kiri nti abakulembeze b'ennono kyali badde na kyabuwaze okubeera eddala mu bitundu byabwe bategeera abantu baabwe kye bayitamu era basobole okumanya biki bye beetaaga nzoti okubanga gwe kabaka ate nga wazimba Tanzania katugamba oli ddala salaamu obanga pulezidenti ono w'e Cameroon mpulira w'e Cameroon naye afugira France eva aba mulwadde abeeraawo nga bamujjanjaba naye afuga oyo nno bukadde bumusumbuwa kuba naye afuza bbanga ddala noyo alinga munnaffe owakuli akiwulira kati ekituufu kiri nti nze mu bulamu bwange ne mu byendowooza okukola na byonna abantu bonna abapaledingiddwa mwaswazizza abantu bemukulembera ago ge mazima nga tumaliriza emmotoka eyo y'amaanyi ku muntu alinga nze nange si emmotoka y'amaanyi wange y'amaanyi nnyo ku muntu wa bulijjo okiwulira abamu omuntu waliwo abasajja abagagga bavuga zi Range Rover omuntu ng'oli mu kaliba ba RDC ani okw'emmotoka eziri mu kawumbi n'okusoba ziba zaki z'amaanyi n'oba mugagga era kaba kaki k'amaanyi naye si z'amaanyi ku mukulembeze w'ennono okweswaza ate ne bakupaledinga n'awatali wa kabaka bwo bakuyisa ku mulwana bakupaledingira eyo mu bwakabaka obulala mu nsi gy'olimu omulina obwakabaka bwo bakuyisa ku mulirwano bakupaledingira eyo oswalire eddala bulungi. Whoever came up with the concept you didn't think wise. Kuba kyemanyi bo mutima gwabwe babadde balina okugamba omuntu ono katumulage tuli naye atubeereremu ondabanga munnaye naye nandi kati nze ndi mu ndowooza yaabwe. Obwakabaka bali badde bakolera ebintu abantu ebisobola okubayamba kuba abantu baduledde okwewaayo ekisooka tekisembayo okubakabaka baabwe okubabeezaawo ekiwulye naye kati gwe basulako ogwannagamba okola byoyagala. Tumalirize ne bino ababadde Kololo. President Museveni abadde Kololo ndowooza nga amalirize tuwaze eza PDM. Twalabye Fiki Gaza. Twema abayimbi naye ogiraba ensonga nga bagyogerako ng'agamba bulijjo gwali eri omusajja yatubuzaabuza kumbe ensi baginunula dda tubuuza bamubuzaabuza ddi era lwaki abantu abo bamubuzaabuza bamugamba ki kakati okuva na leero tandika okufuna olupapula n'ekkalaamu owandika abantu abawagira NRM okugenda mu NRM oba okusembera weeri kitegeeza buteetegeerera kyekisooka n'oba mugezi kitegeeza kuteeka magezi go wabbali oyolese kye balina okwolesa. Njagala otunuli abantu abo bonna abakolera NRM era bagamba nti y'amaanyi ebeewo
olabe ekibatambulirako. Kye kibatambulirako. Ekisooka abazzi ba misango. Oyo si yakamala okukwatibwa emabega kaawo. Bamusibako fikigazi. Nga bamuvunaana ewaabwe ewwe tebasangayo omuntu yatta muntu. N'ebizibiti ebimu. Mu kuva mu kkomera endagaano yali ki? Alabika yawoza n'abasangibwa nga nebyo bennyini byakola bikolera bwereere. Kata kyasasulwa. Kubanga ekimuwonya ekimukozesa bwereere kuwona misango giri. Okay. Takyasasulwa. Sikulimba. Kuba alina okukolera obwereere okuwona emisango giri. Poze emisango gyo gye giri ku poliisi fayiro gye eri. Wabulyako nti agisinze? Yafuna just court bail. Police bail oba court ba court bail yatuka mu court sebo tiyali police bond. Okay. Eshulira kakati wafuna court bail n'avaayo bagireka ku pending we bagalidde bakubirako enfuufu bagita Holland mbundu yaye kakati bagyekaawo kakati we bayagalira wogira nga bakubako enfuufu yaga bakuyita mu court. Kati tunuli abantu bana abaliyogeredde ebyamakulu balina emisango gy'okutta abantu nti yafiire ewange na mutomera sigenderedde motoka yateguse simanyi bakwatiddeyo omutemu simanyi bonna bafiiridde ku kikomera kyange baba bazibikidde mimwa omulala twamwokyeza simanyi ate nze yamwokyeza ate yeyiira amafuta ate bwe bityo bonna bazibikidde mimwa era abo ogenda okusanga nga ze strong whatever mulale zaabwe abagamba nti ono abeewo teri amugambako gye tulaba kubanga bamanye ekibaliwa emabega abantu ba criminals abaziba emisango toyinza kubeerawo ng'oli muzi wa misango nokati gwe njagala olwaleero tunuulira abantu bonna nga bali makubo agatali matuufu mu ggwanga muno bafeerefeere babibbi baki kye basooka okukulembeza kuwagira president Museveni n'ekifaananyi kye kiba ku mwanja ku mmotoka na buli wamu n'obusirikale abasirikale babeerako kumpi kubamma kubanga nalabye wasikayo epina naye yatandise okukaaba naye enkaaba gye yakabya tugitegeera bulungi aba ayinawo kyakukusa kakati olw'okuba balina bye bakukusa amagezi gaabwe geego era tebagenda galekeraawo era nze we mbatunuulira mbasaasira busaasizi babeera ku kizibu kubanga mbamanyi ekimuli emabega nti ayogera si y'oyo naye alina ekimwogeza asobole okuwona kyawona kyekyo kyokka. Okay, bwe twadde olunaku olwaleero Eye on the Press ne namba emu. Till we meet again on Monday. We out.